Jesus loves me. The Bible tells me so. Bazzukulu bajjajja bajja kwerondamu omu anaabakiikirira. awe bali ebigagu bya jjajja ndooza mubalabye ate nabo bakyajja n'omukiki omuto ogusembayo gwonna. Basebo ne banyabo kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo ddala. Ffe abazzukulu b'omugenzi tuli mu kunyolwa kw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Jjajja waffe atuvudde ku maaso mugazi nnyo nga abazzukulu tuli bangi ddala. Era ekyo nga tukyeyagaliramu. Abamu ku ffe naddala abazzukulu abakulu ddala bali buvanjuba. Twegasse wamu ne tukola ekiwandiiko nga tukulembedde ng'abazzukulu ye Ssaalongo Patrick Mutumba atuula ku mutala New York mu America. Yegasseeko era mukulu waffe omulala Reverend Bob Douglas Mulima atula ku mutala e Texas n'abaala bangi. So obubaka bwaffe tujja kubasaba mutukkirize tubusome kubanga okugatta obubaka obw'abakulu abali eyo naffe abaddako ne bano abato be twagala ennyo kiba kizibu. Mutukkirize tusome busoma era ng'ajja okubusoma so nga ffenna twasoma Oluganda ye Ssaalongo Roger Kawuma Nsereko. Ssaalongo jangu osome obubaka bwaffe ffenna. Bakungubazi bannaffe mwenna abazze okusiibula jjajjaffe kojjaffe, ab'ebitiibwa okuva mu gavumenti eya wakati, ab'ebitiibwa okuva mu gavumenti ey'Emmengo, bannange tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Ssebo Pasita Kayiwa tweyanzizza nnyo olw'otuwa omukisa guno okuleeta jjajja wano. Tumanyi nti oli mukwano gwe nnyo, abadde akwagala nnyo era ng'akwenyumirizaamu. N'olwekyo tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Buno bwe bubaka okuva mu bazzukulu. Bakungubazi bannaffe, tubalamusizza mu linnya lya Yesu, Kabaka asinga. Gutusinze nnyo, twakuumye si bulungi, ayi Ssaabasajja. Engero 22 essuula eya 29. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe? Ekyo kibuuzo. Aliyimirira mu maaso ga bakabaka, kaliyimirira mu maaso g'abakopi. Okwebaza ku lw'abazzukulu b'enju ya Ssaalongo Israel Bosa Erungujja eyali namusota omugenzi mwava, tuzze wano okwejjukanya
n'okwezaamu amaanyi ku lw'emirimu gya jjajja Daniel Kakeedo Bosa byazze atukolera. Si ffe ffekka kangateko n'ab'ebukojja n'ab'okukyalo n'abalala abagenda ab'eŋŋanda ze ne mikwano gye Bakayondo Erungujja. Leero ab'okukyalo nga abateerawo sinema ku lutambi ezibuulira buli lwa Ssabbiiti Sunday. Yayagala nnyo abaana baffe tubakuutirenga okwagala ensi yaabwe, eggwanga lyabwe, naddala olulimi lwaffe. Abakolinsaayi 3:2, abaana abato muwulirenga bakadde bammwe byonna, kubanga ekyo kisiimibwa mu Mukama waffe. Okukkiriza okusookera ddala yakkiriza Yesu Kristo nga omulokozi we, ate nga tatya kubuulira Injiri ya Kristo. Yali mwetowaze ate nga waakisa, ate nga asonyiwa, wagonjebwa. Tasaliriza, teyessa oba okwetaba mu by'obufuzi oba okwawulayawula. Yatoola ensimbi okusasula ebisale by'essomero eri bangi ku ffe. Yali mugabi mu chachi zonna nga zikimanyi okuviira ddala ku z'Erungujja, Namirembe, Erungala, n'amenya ki n'aleka Kirwa. Timotheo 1 5 olunyiriri olw'omunaana. Naye omuntu yenna bw'atajjamba simanyi oba era oba omuntu yenna bw'atajjamba babe n'okusinga ab'omu nnyumba ye, bw'atayambanga babe, bakiwandiise bulala munansonyi, bw'atayambanga babe n'okusinga ab'omu nnyumba ye, nga yeeganye okukkiriza, era nga ye mubi okusinga atakkiriza. Okwagala abantu. Yayagala nnyo abantu, naddala bazadde be, bakulu be, awamu ne bato be. Leero ffe abaana n'abazzukulu nga tuteerawo okukuŋŋaana. Yali amanyi okusaaga naffe nga atussaamu bwe wakyalanga ku dduuka lye Nakasero, nga takuganya kugenda muyala. Abazzukulu abato bannakabirye nga olwo ajja kubagulira eby'endazi ezimu sparing errors. Bannange ojja kunsonyiwa. Oluganda kulya ng'akimanyidde ddala okusasula eddagala ly'abantu be, ko n'okusasula obujjanjabi. Makko 9 olunnyo lwa 37. Buli anakkirizanga omu ku baana abato abaliŋŋanga ono mu linnya lyange, nnyo yayagala okuwuga ebiponde nga yawagira nga nnyo Cassius Clay eyafuuka Muhammad Ali. Yalinga ayagala nnyo ebidduka, akagaali ke kakobe papo
nga tukeegomba wabula nga tuli bato nnyo. Yali muyonjo era nga bwakusanga ng'onanye nga onyumidde olugoye ng'akuwaana, munnange nno weebale kuwooma. Okunaaba engalo buli lw'otuuka awaka oba okwekuuma, nga yali anyumirwa nnyo okuwuga era bangi ku ffe yatuyigiriza okuwuga wano e Makerere University ate ne Sheraton Hotel, kozi webatataddeewo ne Kololo gyetwagendanga nga atuyigiriza okuwuga. Yatuukirizanga okusaagasaaga naye nga atuukirikika okuleka abamu abakambwe oba abakaali, ng'atusesaamu enseko ez'okwejjukanya, ng'ateekawo okuwakanya okugeza sibawo ssente olabe nga onompangula, naye byonna mu mukwano omungi. 2 Abakolinso essula ey'omusanvu olunyiriri olusooka. Kale bwe tulina ebyasuubizibwa ebyo, abaagalwa, twenaazengako obugwagwa bwonna obw'omubiri n'obw'omwoyo, nga tutuukiriza obutukuvu mu kutya Katonda. Yatandika era yaggulawo ekifo okukola emirimu ye ne Gladys Bosa awo mu Ndeeba. Transa eyo eneetera okuweza emyaka 5. Ate bwe yakula kampuni eno neeyingiza ffe emigigi emito, n'atendeka bangi ku bazzukulu awamu n'abalala 1000. Yalabikako ewa Katikkiro waffe e Buganda ng'ali mu Wovulo, ekyo nga takitya okukola emirimu gye kasita yamanya nti ziva muntu oyo. Yabadde yatandika okufuna ebibala ate nga agabanye n'ab'enju ne Buganda yonna. Emirimu bannange yatutendeka bangi nga bwe mutulaba wano, n'enteekateeka ze mulabyeko abatweyunzeeko erungujja tuli bangi ddala, nga buli omu wano yandimenyeewo omugaso gwe yafuna ku kkojja ate jjajjaffe oyo. Okukola n'amaanyi n'obwegendereza yakijja mu Bible ng'atutegeka ffenna tubeere bakozi. Basesalonika 2 omwana gw'endiga Yesu kabaka wa bakabaka gwe yakkiriza mu bulamu. Ayi Ssaabasajja, twakuumye bubi ffe ng'abazzukulu ku ssaawa eno. Jjajja Daniel Kakeedo Bosa, tukkirize tukusiibule. Wummula mirembe, Mukama akwanirize, beera wamu n'abo abakkiriza Mukama. Kitalo nnyo. Kutendereza Yesu oli mwana wa Lijo ng'ebasiibwe Yesu. Kutendereza Yesu oli mwana wa Lijo omusango Ditayo Efona Esanyo Rokuwa Omuvi
omuntu omwo olimbo londiddayo fami omulangira Namugala esalaama mwe bali kujja ate amatukuze bulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Erinnya eryange nze Lydia Nabukenya ne Tibola. Nabagambye omuganda ayitaanya erinnya so si amanya. Amanya gaba gaani? Muli bayizi balungi. Amanya ga Ssaabasajja Kabaka. Tuli wano Abengabi, Nalongo, Nayiga, Bosa yali mukulu waffe. Mu bonna abaliwo kati nze mukulu. Okusigalawo okuziraba ntoba n'abaana bange. Twagala okwebaza abaana mmwe kuba bannyamwe bano bonna. Mutwagadde mwebale. Twebaza omwana oyo Bosa. Omwana waffe eda nawuliranga jjajja ng'agamba nti ntemye ensaata. Naye naffe twatemye ensaata. Naye Mukama asinga byonna yamanyi. Naye nayombamu ne Yesu. Era njagala nsonyiwe. Kubanga nayomba naye nemubuuza ebibuuzo bingi. Ne mugamba naye tojja kunnyanukula nkumanyi. Naye nsonyiwa. Oluvannyuma ne mugamba kale Mukama Katonda nsonyiwa. Ate ne mwetondera Yesu nti naye wanyiiga wanakuwala wakabira ku ntana ya Lazaalo. Kati wali kyakola. Naye namubuuza lwaki Dani Yesu lwaki oyo omuweerezaawo bw'otutekusaawo. Kale kanebaza abantu b'ekikandwa. Abaana abo baazaalibwa mu kikandwa bonna baana ba Bosa. Zoni eyo eya kikandwa Lungujja kikandwa zoni. Kubanze nali kansala ate awo. Ffe baasooka okubeera bakansala nga 96. Ng'ate nze ndi eri mu zooni 8. Naye olw'okuba ffenna abo abaana obalaba abaana kumpi abamu bali mu myaka gyange. Abamu bansingako. Naye ffenna twakulira awo mukulu waffe. Nebaza abantu ba kikandwa mwebale. Mwebale kutwagala, mwebale kwagala Nalongo mukulu wange. Mwebale kwagala baana bano. Era omukwano gwe balina ndowooza gwe gwaleetedde omwana oli gamba nti tebayinza kubatransa neneeyisa ya Bosa. Ebyokwogera ku Bosa bingi babyogedde. Ndi wano okubanjulira omusika wa Nalongo ono Nakanwagi mukyala Damulira, mukyala Mufumbo yadde mbegere bya Nakanwagi bya Nayiga ye Nakanwagi ne mugana ngo omulala Nalongo Nalubega beera Nabbingo naye mukyala Mufumbo beboluganda bana baliwo abasajja bano bonna baana babanyinaffe. Twebaza kale oli mwannyinaffe oyo mmere wedda aluwa alazeewo mmere wedda Mukamaafu taliwo leero tazze eggulo mwamulabye. Bano bonna baana babanyinaffe mwebale baanamu okuyimirirawo. Tewali mwana atakulidde mu mikono gya Nalongo. Nalongo atuleze bulungi ate naffe n'atuyigiriza okulera bannaffe. Nange nembanga ndera bannange. Mukama waffe yeebazibwe. Katwogere bitono naye ka Nalongo ababuuzeeko Nalongo kennyini amanyi bw'oba obukulu otwala byonna. Waffe yeebazibwe. Twebaziza nnyo bannaffe okututuukirira. Naye bannange nze ndi bubi kuba Dani mugumya ekiseera kitono ate n'avaawo. Mukama amuwe ekiwummula eky'emirembe. Ojja Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amannya agange bampita Ssaalongo Isaaya. Dani abadde mutabani wange nga yakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi we. Kyenzijjukira kwako Dani twali ewaka awo lumu erungujja nga bannyina bonna batudde. N'abagamba bannaaye tulina okukkiriza Yesu Kristo mwenna mulokoke kubanga ffenna twalokokera wa Profesa Samuel Kayibwa nga gye yalokokera ne Mutumba Patrick gye yalokokera. Era Uncle Dani abadde agala nnyo Yesu Kristo ng'amwagala nnyo era nga buli lwakusanga agamba ekintu kimu nti lokoka yegiriye lokoka. Ate abadde ayagala nnyo buli muntu ng'amwagala nnyo buli muntu
naye ng'ayagala nnyo ekkanisa eya Profesa Kayiwa. Nze nga kyemumanyiiko era ng'ayagala buli muntu okulokoka. Era kanzikirize bassebo ne bannyabo nti mwennaga Uncle Dan bw'abadde ayagala mujja kulokoka mu linnya erya Yesu. Akantu akalala ke mbadde neerabidde bakakoonyeeko wano nakityo yakakoonyeeko badde nakityo yaggulawo Bukojja gurupu baali basatu ne batuula kubanga ffe twazaalibwa abaana abawala bangi okusinga abalenzi naye ne bagamba nti abaana Dani ne batuula ne jjajjaawe Saala Mbazira bagamba nti abaana abawala bano bajja kwagalibwa ate abaana baabwe oba ffe bannyinamu kati kolewo Bukojja gurupu abaana ne bakola ekibiina kyabwe Bukojja nakikulemberako ne kiba ky'amaanyi nakati abaana baffe bonna abawala ffe abaana abawala be twazaala bali mu Bukojja gurupu ekibiina kyabwe ky'amaanyi abonna bajjasi bali mu Bukojja gurupu kama yebazibwe twabujjukirako bingi Dani kama akutwala mu mikono gye wumulira mu Yesu mwana gwe. Bannaffe ab'engali mbawe engalo ez'amaanyi. Maama Lydia Bukenya mwebale nnyo. Maama Gladys ono alina ababe era alina famire mwava. Kansabe ab'ennakatyabo mujje mutusobaka bammwe ob'okusaasira eri Maama Gladys Bossa. Abakungubazi bannaffe tusanyuse nnyo okubalaba. Kale tugamba nti tusanyuka naye nga tuli mu nnaku. Uncle Dan Mukama amuwummuze mirembe. Nze Sekamatte Brian Bwago nga nze mukulu w'oluggya Nakatyaba. Bano bonna baba bazzukulu bange naye Dani Bossa atulumye nnyo. Njagala okubalaga omukulu w'olunyiriri Mukindikira y'omwami ono. Nze wadde eno ndi mukulu ne Dani Bossa abadde jjajja wange ate era ng'ewaffe abadde mukoddomi nga gyewasa Aunty Gladys kati abadde era na jjajja waffe. Mukama akugumye. Abakulu mwenna abava Mengo bannamavuzi abasumba mwenna mwebale tujja tukuwongerako muzeeyi waffe abadde taata abadde bingi mu bulamu bwaffe. Twebaza Mukama byatukoledde ebisinga nabyogedde jjo naye ongerako taata yali ayagala nnyo ekika kye nga tukyali bato ayagala nnyo tugamba ng'atutwala nnyo by'ekika atugamba mbu tebirimu sitaani kasita obikola nga biri ku musingi gwa Katonda ojja kujjamu ebirungi. Era tumwebaza nnyo ekyo kye yatandika mu bulamu bwaffe. Era tumanyi tinno tujja kyongerayo tetujja kirekaawo. Twebaza nnyo ekkanisa eyimiridde naffe byonna byetukwatiddeko byonna byetukoledde zinakuliramu eno ekkanisa nga tusaavinga bwe gwali omusingi paka kati nze ndi mu kkanisa saavingira mu kkanisa gye mmanyi era webale nnyo omuzeeyi ekyo kye wakola mu bulamu bwange
era nze nja kwongera n'abaana bange obakuliriza mu church kubanga wenkola ekyo kyemmanyi bajja kusigala mu makubo ga Katonda. Muzeeyi abadde ne muzeeyi atuyigiriza bingi, bizinesi, kwagala, okuwa abantu ekitiibwa, era tugenda kyongerayo mu maaso, tugenda kufuba nnyo okulaba nti nno kyewatandika tugenda kitwala era n'abazzukulu b'abazzukulu bakyongereyo kubanga ekyo kyewakola mu ffe. True inheritance is not material things. True inheritance, as the Bible says, kyekyo kyaleka mu ffe kye tuyinza okujjamu okumultiplyinga ebirala. Mu ffe sisida material, simanyi biki no, naye kyaleka mu ffe bwe obusika Bible bwegamba tuleke mu baana baffe. So ekyo nkwebaza olw'okukikola, byonna by'otuyigiriza, era legacy gy'owoleseewo by God's grace ngenda kufuba okulaba nti nno ffenna inawa capacity tukitwala gye tugenda. Muzeeyi yali ayagala nnyo abantu, muzeeyi yali tayagala ntalo, era omuntu ng'aleeta akavuyovuyo ogamba oyo muleke, oyo sitaani, era nga ebuntu mbu bona akayanira kino agamba kimulekere obubbato obutono kimulekere, oba akikayanira muleke agende nakyo. So n'ekyo kyajigiriza bingi mu bulamu bwange. Nga muzeeyi omumanyi yayagala nnyo ebya Katonda. Kirungi okulaba nti nno mmanyi oluusi sitera kiraba politician baani okubeera mu kanisa y'abalokole ng'eno, naye kinzamu amaanyi kubanga kyeyali abulire nnyo abantu okulokoka ki era atukuŋŋaanyiza mu kyaki eno kyeyali akkiririzaamu, era kinzizaamu amaanyi. Kino twakikoledde wano. Muzeeyi yalina obuweereza bwe nga ye omuntu ng'abuulira enjiri nga ebyuma nga ku Sunday awe ku kyalo alaga firimu ya Katonda buli Sunday. He was committed for over 10 years. Every Sunday oba waliwo omuntu omu oba tewali, ye ng'akikola why? Bible egamba nti no omugezi awinninga souls, naye a foolish person, there's a verse there, naye manya nti no oba omulokole and you're not winning souls, Bible calls you foolish. So ng'omuntu omulokole, you have to win souls every time, every day. You have to speak about the word of God. Tulina okubuulira ekigambo abantu tegeere, era ekyo kyakoze kama tumwebaza. Sembyayo okwebaza company ya muzeeyi n'abakozi bonna Trans Electricals. Muzeeyi byatukoledde bingi era tulina okukola ennyo baklayanti baffe wenna. Tugenda kwongera okubasavinga, tugenda okwongera okubaweereza, okubawa quality services, era temweraliikirira. Family yange mbaagala nnyo, mwebale tubeererawo, mwebale twagala, mwebale tugumya. Waliwo omukyala tumwerabira nnyo. In most cases when incidences happen they focus on some people. Naye omukyala yali mu mmotoka oyo eyawona peace wonna waali. Mukama tumwebaza obw'obulamu bwo. You can come. Mukama tumwebaza obw'obulamu bwe because naye yandibadde tali wano. Naye twebaza obw'obulamu bwe that it has been preserved, and tumanyi tino tujja kujjamu ekirungi. Mami nga we nayogedde jjo, tugenda kwongera okugumya, tugenda kubeererawo, tugenda kusupportinga, tugenda kwagala kubanga kyandibadde waasi. Beni